akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina ki National Unity Platform amaze okulangirira Erias Luyimba Nalukoola nti atutte kadda ya Kawempe North. Mwana mulenzi Nsereko Moses aganye okubikkiriza ennaku n'emujjula. Of course, gwalaba mu kifaananyi oba mu video ye mwana mulenzi oba omukulu Nsereko Moses. Ebintu bimusobedde. Omuzeeyi wakaze ebintu bimutabuseeko. N'akaaba amaziga. Olubuto ne lutandika okumuluma nga Bobi Wine atunula era alaba musajja w'embeera etabuse. Omulabe Bobi Wine abaddewo ng'alaba musajja we ng'embeera emutabuseeko mu bujjuvu. Nsereko Moses. Era banne babadde bayimiridde. In fact yasoose kuba ng'ayimiridde nga bw'omulaba awo. N'atandika okuba ng'omutwe gumuzunga, n'awulira kantolooze, n'awulira ng'omutwe gumuzunga, n'awulira ng'omutwe gumuzunga, nga takyasobola kukigumiikiriza. Era omukulu Esigiru Bongoya n'adduka musajja wa Katonda n'amuleetera akatebe. N'amugamba nti Nsereko tuulirako wano. Nsereko buli kimu kijja kuba bulungi. Nsereko ate kinaaba bulungi nga kaadi mugigabye, nga kaadi mugigabye, kaadi mugiwadde Nalukoola. Tekisoboka kubanga kaadi mugiwadde Nalukoola. Man of the day abadde Nsereko n'awandako ku tulusu ne bamuwooyawooya ne bagezaako musitula naye nga Nsereko entegetege zimufambye. Yazze ng'akimanyi bulungi nti kaadi ya NUP alina okuba ng'agiwangula. So bwe batamuwadde kaadi aguddewo ekigo. Ekyo kye bayita okuba nti agwawo ekigo. Mwana mulenzi Nsereko Moses aguddewo ekigo oluvannyuma lw'okuba nti no kaada ya NUP tebagimukwasizza. Era amaziga agajjulujjulu gayiise. Abatamanyi Nsereko Moses yegaye yajja n'agamba nti bw'anaagenda mu parliament nga bamuwadde kaadi ya NUP eya Kawempe North, bw'anaatuukayo ajja kukuba sipiika ebikonde. Yegaye oyo Nsereko Moses. Baabuuza Nsereko nti singa oweebwa enguzi ng'otuuse mu parliament. N'agamba nti tewaliwo muntu asobola kugezaako kumpa nguzi. Nze okumanya enguzi entabula ne speaker nja mukuba. I can even box the speaker. Ndine speaker nsobola omukubirawo eŋŋuumi faster. Ndowooza abakulu mu kibiina baagambye Nsereko we tunaakuwa kaadi oyinza ogenda n'okubakuba speaker ate n'otuleetera ebizibu mu kibiina kino ki National Unity Platform. So oluvannyuma lw'omukyala Masse Walukamba okulangirira nti Erias Luyimba Nalukoola yagwanidde okuba nti afuna kaadi eno okusinziira His Excellency Bobi Wine nga bw'omulaba awo asituse n'ava mu ntebe nga President atwala ekibiina ki National Unity Platform azze n'afuna bendeweera ey'ekibiina kino n'agikwata mbujjuvu n'agikwasa Erias Luyimba Nalukoola n'amugamba nti kati nno muganda wange kwata nkuwa bendera eno ogende maaso n'okuba nti okwata omumuli ku lwa National Unity Platform abantu b'e Kawempe obakiikirire
ate era mukadde ke kamu ng'okiikirira n'ekibiina ki National Unity Platform olw'ennono n'ebyo bye tukkiririzaamu naddala ensonga ez'enkyukakyuka n'okubeera nti bagamba ku gavumenti eri mu buyinza okulaba nti ekyusa ebyo ebitagwanidde ebigera maaso olw'okuba nti binyigiriza bannayuganda mu buufu obufaananako bwe butyo. Luwemba Nalukoola lumuwadde fulaaga oba bendebwere y'ekibiina kino agenze maaso olw'okuba ng'agiwuuba ne sekuwuuba yenna okubeera ng'alaga ddala kiki ekiddako kyekyokuba nti akwatira ekibiina kino bendera nga bwaweereddwa kaadi yaakyo mu buufu obufaananako bwe butyo. Omukwano gwangera maaso olw'okuba nti olaba kale so that is Elias Luwemba Nalukoola for you. Omusajja nno yali mu DP omwaka oguwedde era mwe yaswitchingira n'ava mu DP n'agenda maaso okuba nga yeegatta kuba ekibiina ki National Unity Platform era nga n'ebimu ku bitayinza kubanga byerabirwa bye by'okuba nga Juzi we yabadde ku interview mwana mulenzi ono yabuuzibwa n'agamba nti ye ng'owa Democratic Party oba ye ng'owa DP wabula yagamba nti that was just a slip of a tongue. Lwaki oyinza maaso okuba ng'ogamba nti olulimi lwaseerera engeri gye kiri nti yali yakava mu DP era ne we yabadde mu not press conference we yabadde mu debate eya National Unity Platform yabadde ng'egera maaso okuba ng'etojera Luwemba Nalukoola yagambye nti nze siri robot omuntu abeerako ne gy'atandikidde. Kale katuveeko kaawo tugendeko mu bonna 10 nga bwe beesimbawo okutwala kaadi. Eyo vidiyo yerimu abakulu bonna nga bwe babadde beesimbawo okutwala kaadi ya NUP e Kawempe. Wabula nga bw'ogiraba vidiyo eyo erimu abakulu 9 bokka. Kuliko omukulu ow'e10 gwe tutalaba. Tazze ku kitebe nga balangirira. Omukulu tazze ku kitebe nga balangirira. Omukulu gwenjogerako ye Alex Luswa Luwemba oba Luwemba Luswa Muhammad abadde personal assistant wa Honorable Segirinya eyavudde mu bulamu bw'ensi eno okutuuka okuba nti n'essaawa zino ekifo kye kinoonyezebwa agenda kukiddamu. Luswa Luwemba talabiseeko tazze. Ekibuuzo lwaki Luswa Luwemba Alex Muhammad tazze nga bagenda okulangirira omuntu agenda okubanga atwala kaadi ya NUP. Kyandibanga Alex Luswa Luwemba yategeddeko nti tagenda kuweebwa kaadi yoyo gwolaba mu kifaananyi maziga gokka ge gakulukuta ku sayidi ye. Kyandibanga mwana mulenzi yategeddeko nti tagenda kuweebwa kaada kubanga mu debate y'omu kubaakeera nga bw'omulabaawo yakeerera nno ddala yatuuka n'abanna abasinga n'abasookawo. Wabula ku lunaku lw'okulangirira ebyava mu debate n'okukwata kaadi okugikwasa omuwanguzi Alex Luswa Luwemba Muhammad talabiseeko. Ekibuuzo kiri kimu, Luswa Luwemba aliwe watuufu kati we twogerera? Wabula Luswa Luwemba yalayira n'agamba nti agenda kugendera ku ebyo bye yajja mu vetting committee oba the EMC Electoral Management Committee eya National Unity Platform bye baateesaako nti bwe bakukuba mu lutalo luno olw'okufuna kaada tokkirizibwa kwesimbawo nga independent. Kati Luswa atazze ku kitebe olwaleero nga balangirira bw'aba talabiseeko obweyamo bwe obweyongerayo tunaabufuna tutya? Byonna tulindirira mu ssaawa eziddako. Twandifuna okwogera kwa Luswa Luwemba maaso awo ng'alangirira ekiddako. Naye ekiddako kiki? Kukkiriza kuyimirira mabega wa Nalukoola? Luswa Luwemba alinda akadde ke oba Luswa Luwemba Muhammad Alex Luswa Luwemba anaawuliriza eky'omugenzi kye yamugamba oba ky'anaaba amugambye? Abasse ddi omusonsozi erinnya
Agaliwo gwe mukutu kwetuli. Video eno girayikinge. Thank you.